Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. President okuwulira omukuma ddembe akubye omuntu akubye wanawinchi wadde okumusonga mu bwati kimuwunyira zizi. Yes. Tayagala na kiwuliza. Muvumaganya jeshi. Okwenforcinga oba okuimplementinga tekitegeeza kiboko. Mpulira. President agambye nti abantu balina okukomya okutambula oba gavumenti ssaawa emu. Naye agambye nti gwe musanga nga ayisiza mu ssaawa emu mukube. Musobola okumuwerekera paka uwe. Ekyokubiri musobola omusomesa naye kino kiyamba gwe. Era waddayo kagamba musajja nabuyiseeko leero sijja kerewa. Bwansomeseza bwangambe kino president kyeyayogera oba gavumenti kyeyasawo kiyamba ye. Omuntu n'ategeera ne mukuba waaki. Yagambe Nakalema. Please. Situkiramu. Yanguwa. Okusanga ku by'omuntu mundeetere. Awo tutunuligane maaso ku maaso. Atubuulire. Twebuuza bakyakuba oba baakoze ki? Balekeddaawo. Alo. Yes sebo. Bale mwasise mutya? Bulungi. Mwebale okuweereza eggwanga. Kale. Amanya n'eddoboozi mwesije ennaku ya Museveni Kijerejo Nakaseke, coordinator ANP Alliance for National Transformation. Nze kyendabye Wasene Nakaseke ne Luwera tekinnabeerayo ndabira ddala abakuumaddembe baakuumye bulungi ebitundu. Gye navudde ew'obulenzi ssaawa ng'emu naye nga buli muntu yenna ali waka era tewannabaayo mbooko zikubibwa abantu. Nakaseke ne Luwera pulezidenti yandibadde abasiima busiimi ekifo ky'okubayita embizzi. Amanakachwa Nsebo nkulamusiza mukadde wange naffe bwe tutyo ne mukulu mukunja mutumiddeko nnyo. Yes sebo. Ono Semuwemba ku kyokutafuta embooko ekyanyooka wafe mukyana waffe ne ku kyokutaso balekeddewo okukuba abantu embooko balekeddewo nekyomusomo olwolojjo gwe bawerekedde paka ku mulyango paka ewennyini namulga ne bagenda beebale. alo bifama ekintabuli ky'omuziki mwebali kuweereza bakulu kale senga Nakachwa nkwamusizaako ono mutabani wo Kamugema Bikatende eno waffe embooko zibadde zaakomye naye nawulidde nti waliwo gwe bakwadde mubala ku ssaawa 7 gw'ekiro oyo ye ne bamukanka oba nabo baakoze ate bwe baba bamusanze mu bbaala ate oyo yajja kukubwa nnyo. Mkamange Mukunja esebo ono Kabaaya Enamoja Mugomba Ezirogwe naffe ejjwane Enamoja bazi ne bakwano ku bakazi nga bubakubira ki obajja basimanyi kyotibaje Mkamange Mukunja otunyuma bakazi b'Enamoja okwakuba kibooko Mukunja yale kuweereza kale ono kingista ekiruli enteredde ekintu ekyo pulezidenti yakoze kirungi naye n'embooko tebannabazi tuteekamu mulungi muzaagala tetuzaagala naye bayambye kuba byadde bijjaka nga waliwo owa poliisi afudde atuuti ate mwe mulina emmundu be balina emmundu kuba maaka waliwo neyaguze ejjambiya yabeeweredde bwe bamusanga ewuwe asooka abateme naye bambi pulezidenti yebalemye ekintu ekyo kirongosaamu webale. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbalamusiza bannaye. Kale. Nze Kato Godfrey ndi mu kibuga Busiika. Omanyi LDU okusanga n'ewuwonga ettaala lyakanga eyitawo n'ekkonkona n'egganga ettaala lijjeeko. Ng'ate abayiseewo nnyo. Bakuva emiggo giri emirongoose pulezidenti ne bw'anaabayita embizzi emirundi 10 nga ye yabateekako bakuba emiggo tebajja kukyusa mukozi ng'omukulembeze yennyini yatoye oda n'agamba LDU kintu mukiveemu nga yali akikwasizza amagye naye kyagaana bateekawo abavubuka b'okukituuka kuba abantu emiggo bw'aba tayagala Mukunja akyama wa Mukunja n'amugamba jjako ettaala eyo. Yabayisa atya? Wanji yabayise embizi naye bw'anaaba tavuddeeyo ye byekolerako era bajja tukuba kuba nabo balumwa kati obbayita embizi. President nezi kyakiwuli yabayise embizi ange sijjukira naye ekigambo nakiwulidde ekyo ewakiwulidde naye simanyi gwe yakiyise naye bw'aba yakiyise ba LDU ndi mbizi
ha president teyeretedde obuzibu ate lwaki muno abantu bwe bagalira okulya embizi tebabalye kakati bwe ziba ziweze essaawa 12 n'eddakiika 45 abantu babembeera ku makubo mbu balabe bwe bakuba embuuku nogaaka lwaki tozze waka abasimusi Maaka Nakachwa n'Amooti mugamba mutya mwebale kutuweereza ono Chantel Sumbwe tiimu ffe tulako Maaka olabe eddoboozi lya president liwulirwa nnyo era nze ne waffe sinaba kuddamu kulabako kwaba abakuba abantu sinnalabayo yadde n'omu era ye baaba omukulembeze w'eggwanga kyayogera kikolerawo Kete Sumbwe kwa lead defense of Ganungu tumiddeko mama Nansuwane Sumbwe mama Isime Sumbwe mulongo Nakatawe Nsambya anti kati ye commander in chief of all armed forces kati tekyebunyisa nti kyayogera kikola ki kikolera mudumizo ku ntiko. Hello, nze Mukunja, nze mama Hazrani na Mawojolo. Mukunja yabadde avuma bajasi beyayise embizi tobola batebaddamu kutukuba kati era tebaddamu kutukuba nze jona yena gyenva ssaawa 2 naye tebatukubye nga batuyitako obuyisi batukubye emboko zalekedde akuweeba embizi. Wama Mukunja nze kyempeesa kiri nti bannansi ffenna n'abakuumaddembe bwe batukuma tulina okukolagana. Bwe lwaki baba bagamba pulezidenti n'agamba n'olemerako ne bagaasawe mugenda eka n'olemerako kitegeeza obasoomooza ye lwaki oba okwata ejjinja ntunga gwe banyiiga abamu babakuba nga basaanidde okubibwa kitegeeza ffenna tulina okukwatagana abantu mwefuge n'abakuumaddembe muleme kwesa mukono gwa kyuma mwefuge. Nze mpulidde ng'Owero DU Nateete oyo abadde ateesa nga yomu bakuba Nakati Mukunja Nakati balamusiza butebimufu okuva Entebbe. Pulezidenti yataasizza abasajja abo naye nange nabadde mbeetegekedde okujja obwokunkuba kibukubakuba abantu b'emiggo naye nibofu Entebbe bayimirizza munnaye tebakyakuba lwakwati Katonda yatuyamba yatuwa RDC omulungi ategeera abantu era nebaza RDC wewaffe Entebbe musajja akoze bulungi naye omusajja ogwo wetaaga munemiggo naffe tubekufemu. RFM ekintabuli ky'omuziki ndowooza owulire ye RDC yaba bataasaako ab'Entebbe naye ekyokwetegekera omuntu omutuusaako obuvune si kirungi nekyo ja kumwetegekera ye akusooke. Nakachwa ne Omukunja mwasuze mutya nze Daniel Kajjansi abasajja ba LDU bo baba simanyi nti boogokuba kibokuba naaguvaako ekyaddala kyo bakubira ddala abantu tebasosola omukadde n'omuvubuka bonabona bwe bakuba omuto we bakuba n'omukadde obusajja obwo bukambwe nnyo simanyi oba kiki naye nze n'ekirala pulezidenti kyeyanyiizizzaako kuddira busajja obwo butemu ennyo okutandika obuyita enva zaffe sebufe awamu ezo ziba nva zaffe alekeraawo zimanyiira. Sigambye nti bajja balya ojja kusanga omuntu nga bw'alengera Oluwero DU agenda kugula nnyaanya na kacumbaali.